Honorable Mathias Mpuuga Nsamba alabika nga ali mu kutya olw'ebyo byonna byagezezzaako okubanga akola ne bigaana okubanga biyitamu nga bw'abadde abitegese. Gye buvuddeko amwalaba akatambi k'abavubuka abaali batera okubanga babeera naye era abamuwerekerako wali mu Bulange e Mengo we yali agenze okugula emijoozi gya Kabaka. Abavubuka bano be bamu baagenda ne bagezaako okutiizinga nga baagala kkuba muganda wa Alex Waisswa Mufumbiro Kato Kenneth nga bamanyi balumbye Alex Waisswa Mufumbiro. Kati nno olunaku olwaleero Mpuuga avuddeyo n'awandiika ebbaluwa ng'asaba sipiika amwongere obukuumi olw'ensonga ze ngenda okuba nga nkutegeeza eziri mu bbaluwa eno. Ngenda kuba nga ngikusomera bulungi nnyo osobole okuba nga ogitegeera bulungi olw'ensonga nti tewali muntu n'omu yathereteninze oba yagezezzaako kutiisatiisa Mathias Mpuuga nti agenda kubanga amutuusaako obulabe, wabula abavubuka Mpuuga kennyini baabeera nabo be baatuusizza obulabe ku muganda wa Alex Waisswa Mufumbiro nga bwe nkutegeezezzaako Kato Kenneth, era nga babadde bamanyi nti abadde yaliwo Alex Waisswa Mufumbiro. Baali bamanyi nti oyo gwe basanze ye Alex Waisswa Mufumbiro, era mu bigambo byali mu katambi ako akaafuluma ne katambula ku mitimbagano egy'enjawulo kaalimu ebigambo ebigamba nti weesonyiwe Mpuuga Waisswa, era akatambi ako nakapuleyinga bulungi nnyo wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Gwe ataasobodde kubanga oba tewakalabako osobola okuba nga ogenda mu vidiyo ezo eza wansi ezisembayo kaawo katono nnyo ojja kubanga okalaba bulungi nnyo okekkaanye bulungi. Era Waisswa Mufumbiro alina bye yavaayo n'ayogera ku nsonga eyo. Ne Mathias Mpuuga Nsamba olunaku lwabadde lwa jjo yavaayo bw'atyo n'afulumya ekiwandiiko kino kye yali yakola edda ng'awandiikira sipiika Anita Among ng'amusaba patrol endala 2 zimukuume nga kussa n'emmotoka endala esobole okuba nga emutambulirako ng'eriko abasirikale abali detective obulumbaganyi bonna oba kiwandiyise terrorism, nga basobola okulowooza nti kati waliwo obulumbaganyi obwagala omukolebwako ne bakisootinga oba ne bakikolako mu bwangu. Mathias Mpuuga asabye patrol 2 basobole okuba nga abamutambulirako nga kw'ossa n'okukuuma amaka ge agasangibwa eri mu Kyengera ewa Walukagga. Okusinziira ku bigambo ebiri mu bbaluwa eno efulumiziddwa olunaku olwaleero naye nga yagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde ogwokusatu omwaka guno gwennyini, omutwe omukulu gugamba nti appeal for more security from Parliament. N'ategeeza nti ebigambo biriwo ebiti ebiri mu bbaluwa. The previous days have been characterized by barrage of social media attacks and abuses from the section of Ugandans, mainly in the opposition National Unity Platform Party, where I have been serving as Deputy President. I do not take this lightly, and I have sought a great counsel from my family members and lawyers who deemed fit for me to have my security beefed and prioritized. I have been victimed by extremists in my party who have extended their hostility to my own constituency in Nyendo Mukungwe, and the purpose of this letter therefore is to appeal to you, Right Honorable Speaker, to add me more to police patrol vehicles and a gandami of counter-terrorism police officers to guard my residence in Kyengera and be part of my motorcade. Okusinziira ku bbaluwa eno nassaako omukono nti Mathias Mpuuga MP National Unity Platform Deputy President Buganda Region era nga ye Parliamentary Commissioner. Okusinziira ku bbaluwa eno nga bwe nakuyitiddemukko mu kusooka nti asabye ebbaluwa oba yawandiise ebbaluwa eno ng'ayagala sipiika amwongere patrol endala 2 nga kussa n'abo abamukuuma abasobola okuba nga bateebereza embeera y'okulumbagana obanga waliwo obulumbaganyi obwagala okukolebwa ku Mpuuga nga guruupu eyo oba abasirikale abo basobola okuba nga badetecting oba nga bakiwunyiriza
era okusinziira ku bbaluwa eno egamba nti waliwo akabinja akava mu kibiina kya NUP akagezaako okuba nga kamuntiisatiisa nga kamulaga obukambwe n'embeera eraga nti baagala kubanga bamusaanyaawo olw'ensonga gy'atayogedde. Mu bimu ku byayogedde ategeezezza nti alaba ebintu bingi ebigenda ku mitimbagano era nga oluvannyuma lw'ebyo ebigenda mu maaso mu kibiina kya NUP wakati we ne bammemba oba kyewandiyise abakulira ekibiina kino ekya National Unity Platform nti obutakkaanya obuliwo bwandibanga busitudde obusungu mu bammemba ba NUP bano era ng'ali mu kutya nti essaawa yonna yandibanga atuusibwako obulabe. N'olw'ensonga eyo yawandiise ebbaluwa eno oba yagiwandiika asobole okuba nga asaba Right Honourable Speaker Anita Among asobole okuba nga amwongera obukuumi. Wabula ye Mpuuga olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti kikafuuwe nedda nze sigabangako oba siwangako sipiika bbaluwa eyo kubanga musaba security kale kituufu kyekiriwa kubanga ebbaluwa eno tulaba bulungi nnyo Mathias Mpuuga Nsamba ye yagissaako omukono era yali egenda wa sipiika Anita Among. Era okusinziira nga bwe bitambula ku mitimbagano era mwabalabako luli nga bali mu convoy y'emu we baali bagenze wali mu Bugwere okuziikirako muganda waffe Honorable Katuntu wali mu Bugwere side Waisswa Mufumbiro gye bakubira omusumaali kata abattemu omuntu era bw'atyo gye yasinziira Waisswa n'awooninga sipiika Anita Among nti yeesonyiwe mama wa Busoga ono nno nga ye yaliko sipiika wa paalamenti okumala emyaka egisukka mu 10 ye Right Honourable Aitwala Kadaaga nti baamala omukozesa ne bamala ne bamusuula eyo era vidiyo eyo nagikoledde bulungi nnyo wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda osobola okuba nga oddayo nayo n'ogyekenneenya. Ensonga ezo nazikulambululidde bulungi nnyo. Wabula gompya ansabye osubscribinge okwate kadaaku osobole okuba nga ofuna obubaka bwonna oba amawulire gonna ge tuba tutaddeyo wano ku Baby Television Uganda osobole okuba nga aweekuumira mu kumanya omanye ki oba biki ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda bireme kubanga bituukawo nga tomanyi era y'ensonga lwaki tweyama okuba nga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda nga bwe nkyogera bulijjo ne mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Atakuumira mpeera abankuumire asigenda kuba nga nsukkawo wano amusibe bulungi mwera.